Abakyala ku mwalo gw'Eddewe mu muluka gw'Ebweya mu Kajjanstown Council mu disitulikiti ey'e Wakiso bagamba bakulwawo nga bakyapokya n'enkovu ez'okugobwa ku nnyanja. Bagamba oluvannyuma lwa gavumenti okuteeka amagye ku mazzi obulamu bwabwe bwagootaana olw'okuba nga tebakyalina mirimu. Abasinga twali tukolera ku myalo tetukyasobola kukolerayo olw'ensonga nti amagye gazinze ku nnyanja, ebyennyanja tebikyalabika, emirimu gyonoonekedde ddala, gifiiridde ddala. Weno ku mwalo n'abaami basanga obuzibu nti ennyanja gye bavubiramu basiiba babakuba, babatigomya, obutimba babwokya, amaato bagamenya. Omukulembeze waabwe ku Town Council, Nakuya Elizabeth, agamba nti oba oliawo essuubi lyandibadde mu nteekateeka za gavumenti eziriwo ensangi zino naye tezibayambye. Ensonga z'abakyala twesanga nti batusuubiza ssente, kati batusuubiza ssente za GRO, naye ssente ezo bwe zajja ate mu banks gye batusindika ng'emisoso mingi nnyo, so ffe abantu ba wansi ne tuba nga tetufunyeemu. Mwalimu emisoso mingi okuba ne bank account, olina okuba ng'olina business eri registered, kale ne wesanga ffe abakyala basigala ewaka, abakyala beeyiye obweyiiya, tetufunyeemu. Okwo okusoomooza okwo kwaliwo nnyo nga kw'amaanyi nnyo. Ne zino ssente za PDM ze batusuubiza tezaatuka ku muntu wa wansi olw'ensonga nti zaaleetebwa naye ate nga zirimu emisoso mingi nga ne baziwa balondamu ate abo bannaabwe bwe baziwa bokka. Olw'embeera eno abakulembeze ba Town Council okuli Maria Nakiganda ne ssentebe wa disitulikiti Matia Rangabwanika beegasse ne babategekera omusomo okubabangula ku butya bwe bayinza okutandikawo obulimu obutonotono. Ngenda kufuna bba wa munnange. Omukugu akuliddemu okutendeka abakyala bano, Sempala Margaret, agamba nti ebibatendekeddwa singa babissaako essira bisobola okubabbulula. Omukyala asobola okutandika bulungi nnyo ne bagiya, asobola okutandika bulungi nnyo ne donati, asobola okutandika bulungi nnyo n'emboga n'eŋŋano gy'alina nga bimweto. Kapito mutono nnyo bw'agaziwa ossaako n'ebirala ku bagiya n'ogattako amenvu ku menvu n'okolamu n'osogolamu omubisi oba n'okolamu kabalagala. Ye ssentebe Bwanika mu kwogera kwe abasabye balekeraawo okwekubagiza n'okulowooleza mu by'obwereere wabula batwale obukugu bwe bafunye beetandikirewo ebyokukola. Amazima saba tegawonya nnyo nti abantu bakotoggedde nnyo, abakulembeze bakotoggedde nnyo, tubalimbye nnyo naye bwe kituuka mu kukulaakulana kuba omuntu tosobola ate kubeerawo kulya buli na kunywa. Oba omaze okufuna ebikuyimirizaawo ng'omuntu ate oteeka okufuna n'ebikujja mu mbeera gy'olimu ogende mu ndala. Kakati enkola ya Nansi wa Mukange ekizibu gisinziiramu n'okola ki? Byakayanja Amon, Salt TV, Omunyo.